Nobona tobimaze eyo kale kubanga saawa zabaddemu 3 n'ogamba ogenda kugula makerenda. Agamba nti tugenda kugula makerenda naye zageza okuwera 4, 5 sirabawo okolaki tolabikako 6 ate si mungikuba teyitamu wadde ogijjako kati inze kyabaddenga kirooto kyabaddenga kirooto nga ndaba nakutte ssente ezo nenkwatana endala nteeka mu kasawo netugenda nerinnya olwabboda nantuusa ez'Omukono Busega waayise okuva wano e Bulenga okutuuka ewaayise wadde ku booda walinyidde Busega ekitegeeza Namuŋŋoona roundabout eyo Namuŋŋoona oba eyo Masana awo wonna weeziri kati awo walinyidde takisi ng'eddawa ng'omugambye nti ngenda Mukono kitegeeza eno e Bulenga booda eyakugyeyo nekuteeka awo Masana kubanga nze nabadde ngendaba muganda wange eyo emmotoka muganda waani gwadde ogenda okulaba eyo e Mukono Sekyanzi okuba mukubidde nako okusimu nagamba ngu ali Maya twadde oyogedde naye nga tunasimbula Bulenga samugambye nti nzija yali yagamba ojja kufuna olunaku ki yali yakuyita ojja ndabewo olabe ne ku baana bo naye ate ng'olondawo obudde bwa kiro ekyokugendawo anti era nga nawe nga kyekyakwangadde bwambazi ti genda kiri ng'ekyo olina kyambadde nakyambadde takisi ekujja e Bulenga manya booda ekutadde Masana obunye takisi kati takisi envuga mpaka Kigunga naye nga owa booda omuwadde sente mmeka eyakujja e Bulenga okuteeka e Masana 14 naye teyakosedde naye zaali za kyenyi naye ebyo byonna nga mbikola oba mu butaliibwo mu kirooto kyo kuba ogambye nti byabadde bwadolanga kirooto naye nga kyabadde kiwanvu kyabadde something oba batya kakati kuba byabaddemu okugula kati twatuuse nnyabo buvaamu wayita Ekigunga kondakita akugamba nti otuuse Ekigunga kuba nze Ekigunga mumama naye nga gwe totegeerawo olaba nga atannatuuka natuuseewo nandaba si kyekifo ekyo nesooka neetala ensira eno nenzireewo neŋamba naye ono Ekigunga nenyambu nensala ekkubo nenyambuka nengenda nga ndaba byonna bimmanyi yes wewano oyo wenyini wootegeera naye ati basirabawo bantu ate ntandikiriza nga waliwo abazimbi olwobudde nga bulinga mumeka saawa nga 6 eyo 7 simanyi nakumanya kuba oba wabudde Bulenga saawa nga 3:30 ezabadde Kigunga olabika takisi gye walinnye yakutuusizza saawa awo nga 6 kati ng'ovaamu wabuddemu awo ki kye wasoose okukola kuba essimu
yakubiddwako nakubye nga tokwata olwagize n'okwata n'ogamba tijeedi simanyi nayo. Mu ngeri eyo gye nagambye nga engeri gye nasuzeemu obudde bunkyako kati obudde bwe bukya abantu batandika okundaba kati jjukira nze ndabanga ekiro obudde bukedde naye nga golabanga obwekiro ng'olaba nzikiza ate nga wasaasaanye dda abantu bagenda kukola nze ndaba bukyakoze bakuyitako naye nga golaba nga akyebase mpulira kakati wewe natuuse nga bambuuza waliwawa obeerawo kati waliwo eyo gundi gye nagamba yasoose nagamba eri apatimenti kyabaddenga nti ekifo kye nabaddemu kyabadde kikumye ate kikyeyongerayo ate nga abo abayaabi bagala kukola ki konzerera ndabanga eyeekoza naye ngaobudde bwakuddekadda ate nga abantu batandise okundaba natandise wali nga ndaba koyo sayiti yenagamba sayiti era bwe basinze okutegeerera kuba waliwo yasoose ku sayiti awo abantu baabo bakukubye n'ebifaananyi kubanga ajjukira era babitulaze ne bagamba omukyala gwe munoonya owedde ali wano asiiye wano nga ndi awo wakedde oli awo owasuze nze simena byakusula nakira wasuze awo ng'otudde ebyo saabitegedde ebyokusula kakati nga ndi mukono seeta nga ndi wano ekigunga kuba nabadde kumpi n'essomero lya Pawulo Mukasa kati nga baŋŋamba nga tonnasala sinasala ndi ku sayiti eyo Pawulo Mukasa ndirabyeko naye nga baŋŋamba liri ku mukono guli ogudde eri omukono nga baŋŋamba nnyabo girove wano eno sayiti tetwagalako bantu naye nga soogera tukuwa emmere eddoboozi nga terivaayo oyagala kyakunyonzi nga terivaayo oyagala kyobeerawo bazadde bo be baani erinnya nga tewali wajova wajoobeera nga terivaayo naye nga nzenna ekibatiisa yankankana kyokka kyekyabadde kibatiisa ate okukankana kwe kwabadde kubatiisa nabagamba oyumwana mulwadde njala biki kati okukola ennyini sayiti newaleeta mwana owa sekirite baabo nga alese ejjambire koyiye otava wano enda kukutematema oyagala nkutemeire kwanze nedda naye nga nagasituka nzirewo nago sigayina nga ntuula butuuzi awo naye nga akabeera kange essimu ngiwulira envuga naye sisobola gikwata byabaddemu bwozibindu nga sibitegeera kati golowooza kiki ekyo ekyabadde kikugaana okukwata essimu kubanga teriiyo omuntu amanyi nnamba yo eyategedde ate agikubyeko okubira ddala ku bantu abava eri mu kyalo ekasudde masuuliita gy'osibukira gy'ozaalibwa bonna baakubye essimu bonna n'abalasanga ebyo bennyini baakubye essimu n'abakoodikoodi bakoodiyani bannamukago bonna baakubye essimu Baisha yakubye ani essimu obwedda nzibulira naye nga saagala zikwata
nga toyagala nga ndaba ndi mu bayaaye bwe nzigira bagenda gitwala kati awo ndowooza mumnonedde oba tata Weni tata John nemugamba tumanyi sekyanzi kyalisi naŋŋamba nga eddoboozi terivaayo tebabiwulira nga gwe byoyogera tebabiwulira naye nga gomanyi obagamba naye nga soogera nnyo na buli omu kati nga baŋŋamba nyama tukuweki obudde nno busaasaana kati mwobwo obudde bwe busaasaanira bwe budde bwe nalabye bwe ntera okukkiramu butegekere ebyokulya kati abantu nga bateekagana naye nga bisobola ttambula nakubuuzizza ku ssimu nti oli ludda wa noŋŋamba ojjukira bye waŋŋambye otega otuseotyetomanyi noŋa nti simanyi bwe ntuuseeyo nekugamba nti nfa omuntu yenna yenna omunfe akulagirire omuntu yenna oba wadduuka funa ow'edduuka omunfe nga wendi kati mweyembeera banvuze naye nga bavuga muntu ataliiwo kakati bagenze okuntuusa nga simanyi na gyendi kati ababoda baagala oyamba jukira abakukubakuba babadde butandisa otonya waliwo yeeyaze nambuleera naye mukusimbula sokenda katono mukusimbula ewaka wano ekyo kyadde tekikulimu wadde otegeera bulungi buli kimu si bwe kiri simanyi kubanga onaga nti ne ssente waziggyeko awo n'ogira n'oziteeka n'ogenda nazo zakuyambye n'okukuwa transport boda buki kuba wansiiwudde bulungi ate wabadde tolina kintu kyonna nti oba oli possessed mu kugenda kaki akakyakwambalidde mu lugendo ng'ogenda ekintu ekyo nagenze mmanyi nti ngenda bwababa naye ate amazima nze n'otogaŋŋamba kubanga singa wansiibudde nti ngenda wabaaba nandifunye wentandikira naye nadde sirina wentandikira olw'ensonga nti newabaaba seekakasaayo simanyi nawuliranga mugamba mukono ng'ogamba nti nga gundi ono omuwala ono gwabeera naye yaani Maria wadde bamukubiddeko tebamukubiddeko ate ye nadde sirina namba ye esimu yange bagiba esimu ya Maria nali njirina yagendera omwo neya muganda wo Sekyanzi yagendera omwo kati nga sirina wentandikira ate wala ku ssimu nakukemekkereza nnyo nekugamba nti nkwatewa nekugamba nti ndagirira nzirewa oli ku kolansi oliwa nga ndi ku kolansi naye nga simanyi bayita nabo wangairaga nti oli wala ye nga ndi wala siyo ntambula nzira mabega oba nga nzira maaso sibitegeera kati neŋŋamba kanonyeyo ka guest house neebako kati we nasookedde wabadde wakapande neŋŋendawo naye saatuuseewo ku guest house wennyini nga ndaba ntambula olugendo luwanvu naye nga situuka kati eyo osiibye lunaku lulamba olyawo ng'oyimiridde buyimirize oba wamaze kati nasiibyeyo ng'otudde nze simanyi oba nasiibyeyo nze ndabye nga ajasi eyabuze ekiro kitegeeza obwo obadde tebunnaki okuva lwe wagenze kiro era obadde olaba oba wagendedde wawadde misana nagenze misana
nagenze kiro. Wagenze kiro ssaawa 3 era ng'olaba nti nno kiro Kati bw'oba naye olabye nga tebukya. Wamaze ne bukya. Wamaze ne Naye mu short way bwakedde mangu. Kati nga nabulidde eyo mu nnyumba z'abantu mu bikomera by'abantu. Kati nga njukira bano bagenda nze ntudde. Buli ayitawo bagamba ntunuuliranga naye nga nze ndaba tebandaba naye nga bo bandaba. Wedde oyogera nabo ng'obaddamu. Ate nga njogera nabo. Waliwo abaakugambyeko nti nno genda mu kkanisa. Abasajja. N'obaddamu otya? Abo babadde baagala okungajamba. Ate bakakugajambula batya? Mbuno ngende mu kkanisa. Ekkanisa gye bandaga bakubirawo zino zigundi. Bakubirawo ki? Ezo gundi zino zibulisi. Akati omusajja omu n'aŋŋamba ogenda oba ogaanye okwogera kanleete ow'ennyundo tugenda leeta abakusinga naye nga wali emisana nga tegunnaziba wali ku ssati we nabadde naluddewo nnyo naye nga bambuuza kati nga bukedde nenze nga ndabanga ekiro nga budde wa misana naye nga olabanga enzikiza. Wadde lwakinyonyola entya kati ndi mukono omusajja n'aŋŋamba oli mukono wano buli kimu kikyankalanyizza emmotoka nga tezitambula abo bavuga baagala kwetomera n'aŋŋamba tere ovi wano konze simanyi gyendamu aŋŋamba ajja kunyonyola. Kati ekyessimu kyo wasazeewo gyesonyiwe bwesonyi ng'ogiwulira buwulizi ng'evuga oba wali tolina maanyi gagikwata? Essimu kuba abantu wedda bakuba essimu nnyo abantu beeraliikidde nnyo naddala ku lwanze kuba abasinga abadde bagikubako mikwano gyange nze abasinga abadde bagikubako ku lwange nga bagamba omusomesa ye mulwadde ate kakati wuuyo azze agenda kufuna ebirowoozo. Kati simanyi nangeri navuddewo nga saabitegedde yadde nga mukuvaawo nabo kuba wadde otegeera ekirooto kyabaddemu ekirooto. Embeera eno yali ekubaddeko ko mukyala Jeeni tekikubangako kyabaddenga kirooto nze kiyinza kuba kiki kale ggwe nga ggolowooza nkululwo ggwe muli bwolowooza kiyinza kuba kiki ekyo kubanga ffe embeera gye tukusanzeemu wenkulagana ebifaananyi bye baakukubye ojja kulaba tetusanze akaseera akazibu n'okuteeka obuteesi ku pikipiki tukujje ekigunga seeta tukuleetera mu kkubo mwe tuyise abantu babadde bagenda nakutukwata nga balowooza nti tukubye bubbi kubanga ozeewo oleekaanira bagamba bano abasajja banziba walalala bano balimba naye nga nze ngezaako okukugamba nti nze kwendi nga wenjogera ne ŋŋamba nti nze Bubosa nze Munnawusiro nze Ssengule naye nga tobitegeera ogamba mutwale eri nkole ekitemu nga totutegeerako ddala naye ngezaako n'okwogera amannya ag'abantu b'ensuubira nti obamanyi nga maamawo Giida maamawo Kemi baba Katuleebe bangi benzize nga njogera nga njagala okuteekamu ekyo nti abakuliko bantu
bakumanyi naye nga gwe tokkiriza kutuuka tukusaba era anti awo ekireese ekyo obadde ogenda tukaluubirira mu kukuleeta olw'ensonga nti otuuse ekiseera nga toyagala nakutuula ku ffiki ne bagamba nti kakati temujja kusa infact tukubuzeeko okuva eseeta ne tuyingira akatundu ako okuva ekigunga okuyingira seeta we tukusibidde emiguwa nga tulaba ogenda kutulemerera tujja kugwa mu mmotoka ng'olwana nnyo bw'oti. Abasajja bazze ne batuyambako okulaba nti era omusajja oyo waffe kiri kyabadde alina olukoba n'agamba omusajja n'alusumulula ne tukusiba emikono gino nga tetujja kusobola. Jjukira nze ndi munafu sinnaba kufuna maanyi nange ndi mulwadde ate nga twagala tukuleete kati tusanze akaseera kazibu nnyo kubanga obadde olina amaanyi mangi ng'ate obikibiki olwana ng'ate olugendo lutubuga luwanvu kale twali tulina okusooka okulaba nga tukusiba oleme kulwanira ku pikipiki kuba tuyinza okugwa mu mmotoka. Kati y'engeri gye tukuleese ne tukutuuka wano naye tugendedde ddala okutuuka nga nze tomanyi nti nange kwendi eddagala lyakkuyono lyeri kuzza mangu engulu nendaba nga otandise okulikoolinga n'okudda muno oba okufuna obwa understanding. Kitegeeza nti newe tukutuukiddeko wadde twatutegedde si kyekyo? Tutuuse nga okusinziira ku mbeera eriwo ffenna twebuunya nti tekisoboka kuba ate nga amaanyi olina mangi ate nga olwana kati ne tulaba nga tujja kumalako kwe kukuba okujja ekigunga kuleeta wano kati wano booli bayitawo kyengera wano wetuli so ebyo naye kama tuyambye nti olabise kubanga ffe tubadde tweraliikiridde nnyo naddala nze weta ndi mweraliikira ngamba kati obwedda nkalaba mbasaba ndaba mugendako emiyita mutwala mu tureera engeri gye mubaddemu obugamu era nga ndi bizinesi yange naye ekyo ekintu waliwo ekintu kulikayo gy'obadde kuba obadde toli mu mikono mituufu era buli omu abadde yeeraliikira teriyo akumanyi atategedde era bonna beewuunya manyi nti abamu bajja kujja wano okukulabako mukyala Nanyonga yangambye yali Kawanda agenda kukeera wano ate oyo akoze nannyo kubanga mukyala Nanyonga oyo yakoze ku by'okuturakinga weebaze nnyo essimu nti teyaweddeko muliro kubanga yeetuyambye weda tuturakinga ebintu yena mbiwulira nambiri mukalo naye ng'essimu evuga naye nga sisobola kikwata ngiwulira evuga naye nga sisobola kikwata kati awo nensange naye nga buli omu akubuuza kati waliwo abavubuka bebabiri basatu nabawaka obeeraiki nga bo balaba obudde bukedde ate nga gwe olaba buzibye tolina koolidde konnakonna ebbanga ly'omazeeyo wedde otudde butuuza ng'olaba buzibye nze nina okuziba sente oba musana nakibu abaddimu buzibire engoye ze ezimu wazirese saalabye nangoye engeri gye wazifulumiriza zino wadde olina bwosoose kuziteeka kuba nze muwazibulidde tewabadde na kintu kyonna kati kinneewuunyisiza abantu batugaye tewedde alina akaveera wazisoose n'ofuna waziteeka n'ozisanga oluvannyuma nga waza kufuluma ennyumba waziteeka wabweru wazijjeyo n'oziteeka ku kabalaza olyoka osibule bulungi naye okutegeera gy'ogenda
naye okutegeera wajja ogenda naye nga wayogeddeko nti gundi akukubira nzijjukira gundi yakukubidde Charles essaawa ezo era wenyini wadde oteekerateekera kugenda kati watuse n'omupira nogaa ntuuse tojjukira bujjukizi kubanga yaŋŋambye wamukubidde n'omugamba oli Kigunga n'agamba mukyala we genda okine mulamu wo bw'atyo waŋŋambye ebyo byonna nze sijjukira kuggwa essimu gye yasembeyo gye nakomyeko wakanyeko okukwata flight mode nga balala bonna oba abavuga teziyitamu nze bwentyo bwe nati ebyange byabadde bulala n'ebyabantu abalala weetaaga okuddako ko mu kyalo osooka owummulemu obeereko mu kyalo maama omutima gumuweewanise maama Kemi mu kyalo abantu bali tulina okubategeeza kubanga omuntu tayinza kubula nga temulina naye mutandikira abantu ne mutabamanyisa taata Katuleebe yabadde bagenda nakugirawo yadde ndoza yagenda nakugirawo okiraba ngesimanyi oba yategedde ye gundi Kemi naye alabika yategedde kubanga nze nagayonze Jackson Bosa ategeeze amagiiri era yamutegeezezza ne bagikubako nawo ng'eyitamu nga tokwata era wedda zivuga abalasanga eyo benyininyini wedda bakuba jaasi wedda akuba ne jaasi oli oba eri ekasudde wedda naye akuba aba ekasudde abasinga bagikubyeko kintu kya buntu ne woba gwe oli tayinza kubanga yafulumya ennyumba n'agenda n'atakubuulirawa n'obeera ng'omanyi nga tomanyi nawe otandika kuba nakugambye nti ntandikirewa tambule nga nzira mitiyana kubanga wange oli kukola saate wala ti nga nkulira mu ddoboozi lyo oyogera ng'ali mu kizimbe ku kolansi ate towulira nnyo sawundi ya kolansi luliko emmotoka zidduka si Katonda zikutomere naye abantu baagaye gwe wedda tosala ng'otya sala kati ki ekikuluma walito ki ekikuluma ŋŋawo tolina kikuluma kyonna oba mutwe towoya mutwe nga gukuluma tebabyonoonye biba tebijja kudda baabisibye nga balaba olwana bakusibye engalo zino nga balaba olwana ate era ekyasinza okujjira abantu bonna n'ab'omu kitundu ekyo balowoozezza nti nno otabuseemu kubanga wedda bakubuuza nga byogera tebikwatagana bagamba kino eddoboozi nga terivaayo bagamba tukuba emmere oyagala ki obeerawo naye nga eddoboozi terivaayo eddoboozi kyekyali ekizibu buli omu yakyewuunyiza nyinaga nti ate omuntu abadde ajjanjaba omulwadde teeka kati kiki kimutuuseeko amangu ago kale Mukama Katonda mulungi nti olabise tugezezzaako kyetusobola nze nsimbudde ku fiki era mukyandanyanga bwaŋŋambye nti GPS tuli mu kunoonya wano batrakinze nanga nti ali Kigunga nakati waali kati nalinnyiddeo
nabadde ndi Busega nga ndi mu kunoonyereza mu kibumbiro nga ndowooza nti wagenze wa sisitawo oli Maria Namubiru Maria. Kati we yaŋŋambye ekyo nafuniddewo booda ne ngituulako n'agitwala nnyo paka eyo Misinde. Obadde olaba mu nvuga naye nze nga ndabawa munzibye ebyange byonna mubitutte ate mwagala munvuge munzite ngo muntomeze ebimotoka. Ng'otulaba nga batemu, otulaba nga bassi. Kale nno bannange ndowooza mulabye ebintu. Lero olugendo lw'okubulabuka omukyalo ono Nakyambadde Jane Kisaakye ayiiya bw'atyo. Kale tulwanyeko kati kirwadde tekyebeereka kusinziira ku mubeera kati olwo singa osuzeewa. Abantu bonna batandise okukuŋŋaana awo, tusanze batandise okukuŋŋaana. Kati golaya abantu abakwetoolodde nga bakuŋŋaaniddeko oba kiri kibadde kitandise okugenda ng'otandise okutegeera. Nedda nze mbadde sibitegeera. Ate tobitegeera. Ndaba bantu babudde emisana oba kino Obadde buwungedde. obadde busaasaana. Fe we tujjidde abantu bakuŋŋaanireko ŋŋamba. Kati nze mbadde mbulaba nga butandise okusaasaana. Olabe nga obwakatya so nga buziba buno nga ku makyakya ssaawa 12 oba kabadde kawungeezi. naye ekyo kintu nkyakyewuunya kubanga onvise n'okunfita musisi bosa n'enfitaba sengule gonna naye ate kati lwaki tontegedde ate ng'amanyi ogayise kubanga ku fiki tukutaddeko ng'olwana nga oyagala kugaana kutuula ku fiki lwampaka. Kale Mukama Katonda tumwebaza ozuuse kuba nange siri mulamu siri bulungi naye omutima tegumvadde wamu kubanga nandigaye nti omuntu abadde ajjanjaba omuntu atamubuulizeeko atya babadde bajjanjaba naye si abadde bulungi naye era yandibadde akola ki amanya. Nze sirina kye nategeddeko. Katonda buli kimu yakireeta naye kasita ozuuse annange mwebale kusaba essaala zammwe. Wuuno tumuzudde tumusabire asooke era kati tuli mu ddwaliro twali twavuddeyo tuli wano Kyengera ku ddwaliro lya Dr. Kasozi wano kumpi ne National Water. Weewaawo tubeere bulungi.